Abantu ba Ssaabasajja Kabaka n'okusingira ddala mu masaza Busujju ne Ssingo bali mu kiyongobero olw'omuweereza wa Kabaka Aloysius Kyeyune ekiti kya mwogo Mungu gwajjuludde mu ttuntu lya leero. Omusasi waffe James Kaana Ssebuguzi katuwa ebisingawo. Aloysius Kyeyune ekiti kya mwogo kati omugenzi obulamu bwe okuviira ddala mu buvubuka abadde muweereza mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Ono ye yasooka okubeera ssentebe w'abavubuka mu ssaza Busujju ate era ye ssentebe wa Buganda Youth Council yasookera ddala. Yaweerezaako nga kamisona w'ebyenjigiriza ne mu bifo ebirala bingi era nga waafiiridde yabadde omulezi w'essaza Ssingo. Mu gavumenti eya wakati kiti kya mwogo abadde munnabyabufuzi atabuusibwabuusibwa era nga waafiiridde nga ye kansala akiikirira Town Council ey'Ezzigoti ku lukiiko olwa disitulikiti y'e Mityana ate era nga yabadde amyuka sipiika wa disitulikiti eno ey'e Mityana. Catherine Nareiso tusuubira nga ye sipiika wa disitulikiti y'e Mityana agambye nti ng'olukiiko bafiiriddwa omusajja gwe babadde beebuuzaako ku buli kimu ate nga buli lwe baddukira gy'ali babadde bafuna obuyambi bwe. Gambo bituweddeko n'otukkiriza nti Katonda kyaleese togaana. Katonda bw'aba asazeewo tuba tetulina kyakukola. Omwami atuvudde ku maaso abadde mwami nze kennyini gwe mbadde njigirako ebintu ebimu. Aloysius Kyeyune ekiti kya mwogo ayogerwako abadde munnabyanjigiriza atabuusibwabuusibwa era nga waaviiridde mu bulamu bw'ensi eno nga musomesa ku matendekero ag'enjawulo. Ku lwakinamunana kutonnyeza munana CBS FM y'obujjajja James Kaana Ssebuguzi ndi Mityana. Munnayuganda Immaculate Nakimera agambibwa okutulugunyizibwa bakama be ne batuuka n'okumusuula mu ddwaliro gwe twayogeddeko mu mawulire gaffe olunaku lw'eggulo afiiriddeyo mu kiro ekikeeseza olwaleero. Olunaku lw'eggulo CBS FM yasomye amawulire ag'omuwala ono Immaculate Nakimera ensaalwa y'e Kasambya mu ggombolola y'e Mitete mu disitulikiti y'e Ssembabule ng'embeera gy'alimu mbi oluvannyuma lw'okumusuula mu ddwaliro n'alekebwa eyo nga taliiko ayamba. Embeera ebadde yabiwoobe nakwazirana e Kasambya mu disitulikiti y'e Ssembabule nga bafamire ye balaajana kubanga babadde baagala kampuni ya Alaska International eyatwala mwana waabwe ku kyeyo emukomyewo bamujjanjabe kyokka ne kitasoboka. Omwana waffe amaze n'afa omwana yatwalibwa e Saudi okukola. Omuwala amaze n'afa. Akulira woofiisi ya ssentebe w'NRM ekyambogo Hajati Adija Namyalo ataddewo ttiimu egenda okutalaaga emizikiti mu Kampala ne Wakiso okusiibulula abaddu ba Allah Abayisiraamu olwavvulugu eyeetobese mu kusiibulula Abayisiraamu e Kololo abamu ne batuuka n'okukubwa emiggo abasirikale ab'eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga. Wabaddewo akasatiro e Kololo ku Lwokusatu ssabbiiti eno abasirikale ba SFC bwe baakubye Abayisiraamu emiggo nga bagenze nga bayitiddwa ofiisi ya ssentebe w'NRM okufuna ebintu eby'okubasiibulula n'okutongoza banka y'Obusiraamu eyasookedde ddala. Akulira ofiisi ya ssentebe w'NRM ekyambogo Hajati Adija Namyalo annyonnyodde nti obuzibu bwonna bwe bafunye bwavudde ku muwendo ogw'abantu ogwasusse obungi e Kololo okufuna ebintu eby'okusiibulukukirako ng'abantu basusse mu mitwalo 5 ate nga babadde bategekedde abantu emitwalo 3 bokka. Tutuuse okwetonda eri ebitagenze bulungi kubanga namba naffe zaatuyitiriddeko babadde tetumanyi nti ki abantu bagenda kubeera bangi bwe batyo. Naye alhamdulillah Allah n'atusobozesa okumalako obulungi. Ensobi zonna ezaakoleddwa tezijja kuddibwamu kuba kati ogubadde omulundi ogusoose ate twasuubidde abantu twasuubira abantu wakati w'omutwalo gumu n'ekitundu ku 2 naye abantu ne bajja nga basinga mu mitwalo 5 kati nga tetulina kyakukola ng'ate ebintu bye twateesetese twabadde tuteesetese by'abantu bya mitwalo 3. Wakyalinawo ebintu tugenda mizikiti egy'enjawulo mu Wakiso, Kampala, Wamakindi, Entebbe, Mukono. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenamutebi II aweereza abantu obubaka obakulisa okutuuka ku mazuukira g'omulokozi n'alabula abakulembeze ne bannabyabufuzi ku kweyisa nga ba Peetero ne Yuda. Obubaka bwa Kalema Kansinjo mu bujjuvu busomeddwawo ekitiibwa Isirairi Kazibu Ekitooke minisita amawulire mu Bwakabaka. Twebaza Katonda tusobosezza okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ag'omwaka 2024. Tukulisa bannaffe abenyigidde mu kwegayirira nga basiiba. Tusaba Omukama abawe empeera mu kwegayirira kwammwe
Twongera okusabira abantu baffe abali mu bwetaavu naddala olw'embeera y'ebyenfuna eyeekanamye mu ggwanga. Essomo eritujjukizibwa bulijjo nga tukuza amazuukira ye Peetero okwegaana Yesu ne Yuda okulya olukwe mu Yesu. Bulijjo tufube okunywerera ku ebyo bye tukkiririzaamu, tuleme okuwubisibwa okwegaana abantu bannaffe olw'ebyenfuna n'obugagga. Tusse ekitiibwa mu ndagaano ze tukola bulijjo nga teziri mu buwandiike wadde okubeera n'omujulizi, wabula okwesigaŋŋana ng'abantu. Ensonga eno nkulu nnyo eri abakulembeze baffe ne bannabyabufuzi naddala nga tujjukira omukwano n'obwetwaze ebyeyolekera mu kubonaabona n'okuzuukira kwa Yesu Kristo. Kalema Kansinjo alagidde abantu be okwongera amaanyi mu kulwanyisa okusaasaana kwa Mukenenya nga beenyigira mu buli nteekateeka ezisiddwawo Obwakabaka. Waliwo okugenda mu maaso mu lutalo olw'okulwanyisa Mukenenya, era ebibalo biraga nti disitulikiti ezaali 10 eza Buganda nga zaali zezisingamu okubeera n'abantu abalina Mukenenya kakati zaafuuka 3 zokka. Kino kiragira ddala okugenda mu maaso mu ggwanga lyonna mu lutalo olw'okulwanyisa okusaasaana kwa Mukenenya. Tukubiriza abantu baffe mu ggwanga lyonna twongeremu amaanyi mu lutalo olw'okukendeeza okusaasaana kwa siriimu. Nga tugoberera omulamwa ogw'emisinde gy'amazaalibwa ag'omwaka guno, tukubiriza abantu baffe okugula emijoozi n'okujja mu lubiri okudduka nga 7 Apuli olw'ekigendererwa eky'okukuŋŋaanya obuyambi obwetaagibwa mu bungi mu kulwanyisa Mukenenya. Amazuukira gatujjukize obwetoowaze, okukolera emirembe n'okuyamba abali mu bwetaavu. Naffe tweweeyo okubikolerera bulijjo tusobole okubeera mu nsi yaffe mu mirembe n'essanyu. Tubaagaliza amazuukira ag'emirembe n'essanyu mu bulamu bwammwe obwa bulijjo. Nassaako omukono Ronald Muwenda Mutebi, ow'okubiri Kabaka. Omukago ogutaba ezimu ku nzikiriza ezisuuta Kristo ogwa Uganda Joint Christian Council gusabye gavumenti eyongera amaanyi mu kulwanyisa enguzi, okutyoboola obutonde wamu n'ekibbattaka, obutabanko mu maka n'ekitta abantu ebisusse mu ggwanga ensangi zino. Bino bibadde mu bubaka obwawamu obusomeddwa omukago ogwo nga busomeddwa abakulembeze b'enzikiriza ezigwa mu mukago ogwo babadde basisinkanye oluvannyuma lw'okutambuza ekkubo ly'omusaalaba mu Kampala ku mukolo ogubadde ku kisaawe ky'essomero lya Oli Kampala. Obubaka buno obusomeddwa ssentebe w'omukago ogwo era omusumba w'essaza ly'Ekinda Mityana kitaffe Dr. Joseph Anthony Zuwa, Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu wamu ne Ssaabasumba w'Ekereesiya y'aba Orthodox kitaffe Hieronymus Muzeeyi. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asinzidde mu kisaawe kya Old Kampala ku bikujjuko eby'okkuzo n'okutambuza ekkubo ery'omusaalaba n'agamba nti gavumenti erina okuggyayo enjala okulwanyisa ebikolwa ebimalako abantu emirembe gyabwe ng'ekozesa obuyinza. We note with concern the gun violence going on in our country and has claimed the lives of innocent people. First of all, we convey our condolences to all families whose loved ones have been brutally murdered since the beginning of this year. We ask the CID department and the police to do their work faithfully so that the murderers can be found and justice can prevail to the bereaved families. Ssaabasumba w'Ekereesiya y'aba Orthodox Hieronymus Muzeeyi asinzidde wano n'asaba gavumenti okulwanyisa ekibbattaka ekyeyongedde n'okwongera okukuuma emirembe mu Bannayuganda. Many people have lost their lives in defense of their land. Others have been displaced. Many others have lost their ancestral land, youth land. When one takes away one's land, he or she takes away his or her identity. Some people's identity has been taken away due to land grabbing. We appeal to the government of Uganda to double her effort of protecting the people and their properties, especially land.
The victims of land grabbing are the poor who cannot defend themselves through hiring lawyers or security to defend their land. May the rights of both the rich and the poor concerning land be protected equally. Mu kusooka ebikujjuko bino byatandise ng'abakkiriza batambuze ku buli omusalaba ng'abakatuliki basimbudde ku Lutike Lubaga nga bakulembeddwamu Ssaabasumba Paul mu Bugerere. Abakristaayo basimbudde ku St. Sennakasero nga bakulembeddwamu Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu ne ku Lutiko ya St. Paul e Namirembe nga bakulembeddwamu omulabirizi omujja Moses Banja. Aba-Orthodox basimbudde ku Lutike Namuŋŋoona nga bakulembeddwamu Ssaabasumba Hieronymus Muzeeyi. Bishop Dr. Joseph Anthony Zua, ssentebe w'olukiiko olutaba abepisikoopi era nga ye musumba w'essaza ly'Ekindamityaana ku lw'Ekereziya, asabye abakkiriza okukozesa ebikujjuko by'amazuukira g'omulokozi okulwanyisa emize egyeyongedde mu bantu n'okweggyamu amampaati. Easter gives us hope of restoration and is the basis of our faith in God's mighty power to bring life what has been snatched by the devil. Even in the midst of death, the death of a loved one, a relative, a friend, and all the consequences of sin, there is hope for our resurrection and restoration. After experiencing extreme brutality during this earthly ministry, Jesus' parting words were, "Peace I leave with you. Do not let your hearts be troubled. Do not be afraid." We find that in John, Gospel according to John, chapter 14, verse 27. Mu kusooka omulabirizi w'Ennamirembe ekitaffe mu Katonda Moses Banja yagambye nti kyennyamiza nnyo okulaba nga bannayuganda batulugunyizibwa naye nga n'abakulembeze tewali kye bakolawo. Omulabirizi Banja mu ngeri y'emu alabudde abantu abeefuula abaagala Katonda naye ng'ebikolwa byabwe tebyoleka kye balowooza kye boogera. Teekenneenye ebigenda mu maaso mu maka gaffe nga olaba abasajja oluusi bafumbo batulugunya abakazi n'abakazi batulugunyiza abaki abasajja n'abaana bwe bati naye okwagala Katonda nga toyagadde mulirwanaawo nayo kiyinza okubeera ekizibu. Ebigambo bino byayogerwa emyaka mingi naye ne mu kiseera kino birabika abantu bangi batulugunyizibwa, abantu bangi bakubibwa, abantu bangi babonaabona mu ggwanga lyaffe lino. Naye kaakati ebigambo bino byogera eri nze ate byogera n'eri ggwe, byogera eri abakulembeze baffe ggwanga lino, byogera eri abafuzi baffe bonna nti tube n'omutima ogutegeera Katonda, okumwagala ate n'okwagala Katonda batadde mu mikono gyaffe, betutambula nabo, betukulembera, betubeera nabo. Bangi bagwa mu mitawaana egy'enjawulo naye tukoze ebyo nga bikyali bityo ebikumi n'ebikumi by'abagoberezi ba Kristo byetabye mu kutambuza ekkubo ly'omusalaba eryawamu erigasa abakristo n'abakristaayo e Masaka. Saalongo Edward Tomusange Kayinja ali Masaka. Bano nga bakulembeddwamu abeetisse omusalaba batambudde okuva ku ekereziya y'ekisomesa ky'ekyalusowe mu parish y'ekitovu we basoose okukuŋŋaanira ne bambuka olusozi okufaananako ne Yesu eyeetikka omusalaba n'agutuusa ku lusozi Kalivaliyo, nga bano nabo omusalaba bagutuusizza ku Lutike Kako. Omulabirizi wa West Buganda kitaffe mu Katonda Henry Katumba Tamale ayogedde ku mbeera ey'obutakwatagana eriwo mu bakulembeze e Masaka n'abo ababanenya nti Bishop Katumba Tamale ne Bishop Jumba basirise busirisi tebalina kye bagyogerako, n'agamba nti tebasirise naye bali mu kusaba nti kuba kikulu nnyo. Bishop Katumba Tamala agambye nti oyo gwe balaba ng'omunafu ne bamubamba n'okumukomerera ku musalaba n'akaaba n'okukaaba mwe mwava amaanyi agamuzuukiza olwa Sande. Omulabirizi alabudde abafuula omusalaba nga ekyokwewunda, abakyala bagwambala mu bulago nga bagwambala nga ebyokumatu, nti omusalaba guno mwe muli obulokozi, n'olwekyo baleme kugutwala nga kyakuzannyisa. Ye omusumba Silverus Jumba ayogedde ku muwandiisi omu eyayogera ku byakozesebwa okukomerera Yesu ku musalaba nti bya mukisa, n'agamba nti ebizibu byonna babiwanike ku musalaba, Kristo ajja kubibasitulirako. Ate Mukama waffe Yesu Kristo abutabukkiriza era ffe sitwalirokoza awo nno obulumi obubuwoomerevu. Kakati olunaku luno lutuyamba tetubuyingiramu naffe. Biki ebindeetera obulumi mu maka? Biki ebindeetera obulumi mu ssomero gyendi?
ebindeetera obulumi ku mulimu gye nkola, ebindeetera obulumi mu kuyitibwa kwange ng'omuweereza mu gavumenti, omuweereza mu Kabaka, omuweereza mu kkanisa, omuweereza mu ekelesiya, byonna bifuuka bya muwendo singa mbiwanika ku muti oli kwe yatufiirira abisitula. Ssaalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka.